additive jimbaniziza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyegende kade comment section weri abaka buntira mu comment section ate osigalenga on following mwena mbebaza era mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mugi following bagita pa additive yuji ensonga za Pastor Bugingo zikyakutte wansi ne waggulu eza chachi abantu batabuse bagala Pentagon sebo eyo n'abasindika omusimbi okuva ebweru w'eggwanga omusimbi gwo Pastor Bugingo yagufuna naye gye byaggwera wapu gwayita buyisi omusimbi bagamba nti yaguzimba nyumba yazimba nyumba maanyi ennyumba maanyi jukira ebisebo n'ayingizawo n'ekyuma ekipya eky'emmotoka n'ayingizawo n'emmotoka ebiseera ebyo tegamba simanyi oba Endiga zinaafuna charge era ndabanga ezijja okumala zikongoke simanyi mpoziko ate singa akyewuunyisa nesaakakati era akyasonda ne maama ennaku zino abasinga abatasa okuba nga bakola ki batabukamu bagamba mukulu Pentagon banga ki tolina kyolagako sigamba nti olaga nti wagula ttaka pe Pentagon oteekateeka gizimbadde ebisooto tubikooye abasinga tasokola nga bakola ki bagamba nti bakooye ebisooto social media etabuse abasinga babikooye Canan enkuba bwetonya kitabuka butabusi ndowooza olengerawo omukyala ng'ali mu gambuutusi kasita etonya gwobeera tugenzedde mu gambuutusi oba owedde genda mu gambuutusi obeere ng'agenza okulima kuba kiba kisooto bagamba Pentagon ogitandika ddi ye beebuuza agenda kugizimbawa abasinga beebuuza Pastor Bugingo alina pulaani ki ku nsonga za Pentagon kubanga we yali asonda ssente yalaga nga ali serious nnyo ne bagenda okugizimba tebamanyi wa wagenda kukola ki wagenda kugizimba watuufu yali asuubiza okubanga azimba kyaki egenda okusinga kyaki zonna ez'abalokole mu ggwanga Uganda era yabasuubiza ensi n'eggulu dukira bagamba nti yeetaaga obuwumbi 20 obwa ddoola oba nno ogenda kuzimba kyaki nga maanyi w'odukira okusaba obuwumbi 20 obwa ddoola obuwumbi 20 bwa ddoola obumanyi ziba ssente nnyingi engeri gye lyakozeemu pulaani yali pulaani nnungi nnyo eya kyaki yali pulaani nnungi era kyaki yalibadde maanyi singa badde yabiteeka mu nkola yalibadde maanyi kubanga ali alina engeri gyazizimbamu nga wansi wajja kubakingangayo emmotoka nga zizze kugamba ng'alaga nti ali serious ng'era alaga nti ebintu biteekeddeege byonna kyaki egenda kubeera maanyi naye we byakoma kati lwasaba buli n'amugamba nti bane mbadde ntambuza remote n'enteeka ku Soloti TV naye mpulidde ogusungu sebo nsanze omukulu akyasonda ssente za Pentagon sente akyazisonda kyokka teraba kyamuwa anti Endiga munaye tobanenya nabo basonda kasente kola ki kola Pentagon osanga akasente akyakayina nga ali mu kwongerezaako tomanya munnange ali tunagamba ki ate ataliiyo naye nga abasinga bakola ki bagamba ebbanga gwanvu nnyo ate ng'abantu basonda ssente zaali empitirivu kubanga Pastor Bugingo ssente kiraga nti yafuna ssente mu buli ango yafunanga ku mobile money mu accounts kumpi nga 4 eza Soloti media accounts singa 4 mu banka ez'enjawulo jukiri abasondanga ku kyaki ku Canan nsonga za Pentagon ngalagali serious Pentagon teeka okuba ng'eggwa banga si ggwanvu yali abasuubiza n'abagamba nti nenga 2023 ajja kuba alinawo kyalagawo era ejja kuba inaatera okukola ki ejja kuba inaatera okuggwa teyagamba nti ejja kuba ewedde 2023 wabula yagamba nti ejja kuba inaatera okuggwa bwe bubaka bwe yakola ki bwe yawa alyoka afulumye pulaani yaki
pulani ya Pentagon ngejegenda kubanga efaanamu yali nnungi nnyo baaba. Yali nnungi banange. Akavidiyo nkiwa mwakalaba baakazanyanga ku Salt TV ebiseera ebyo. Ne ku social media katrendinga nnyo nnyo ebiseera ebyo. Ne ku Salt TV akapuleyinganga nnyo ebiseera ebisinga nga buli wagenda okusonda ssente nga basooka kapuleyinga ne bateekawo zi accounts number za banka enamba zisimbuka ogenda okubanga oteeka ssente mu abakozesa mobile money oba Airtel money ne bakuteerawo PayPal kwegamba buli payment method yonna yonna gy'oyinza okukozesa nga bagikuteerawo awo byonna Western Union byonna bintu batugende byonna ng'akuteerawo kwegamba gye byakoma simanyi na kumanya. Lwasa yagambye awulira ekisungu kubanga amusanze omusajja akyasonda eza Pentagon abadde atadde ku Salt TV. Kisoboka akyasonda n'abasinga beebuuza mu kifo ky'okusooka ennyumba ki basooka kuzimbira abantu Pentagon. Ennyumba yo yaggwa dda n'ekyuma ky'emmotoka n'ayingizaawo ekipya n'omukyala n'amugulira emmotoka empya Susan Makula naye kyaki yo Pentagon ye ekyagaanye. Pentagon yali nnyanfudu Pentagon yali nnyanfudu gye binaggwera Katonda yekayeka yamanyi. Subscribe ate onyigene kade ne bagita Faadi TV yo gye gimpereka like. Mwabeera bulungi mweraba mbaagala nnyo.